Tukwebaza okuba nga okyekuumidde ku Projan Media TV era nga n'olwaleero tukyali ku mboozi ya mwana muwala Kenzo ne Rema era nga olwaleero tukuleetedde omukyala gwe tumanyi nga omusomi w'amawulire ag'akawungeezi era akola puroguramu ya mwasuze mutya. Omukyala ono nga ye Faridah nakazibwe abwatuse n'akaaba oluvannyuma lw'okukitegeera nti Rema yasuddewo Kenzo. Omukyala ono agenze ku peegi ya Kenzo n'asoma positi nga bwe yabadde agitaddewo nga we nagibasomedde emabegakaawo n'akomenti nga n'agamba lwaki nkaaba bwe nti kibi nnyo kino kye ndaba si bwe kyandibadde. Naye ng'era mu mbeera bw'etyo Kenzo era yavuddeyo akyeyongera okugamba ensi n'okukakasa abantu nga wakyayagala mukyala we okuba nga abeera naye. Kenzo avuddeyo era still n'ayongerezaako n'agamba balina abaana ab'okkuza yadde Rema yasazeewo muta naye asigale ng'ayogera naye nga bakomuniketinga ne famire ye n'abaana. Mu mbeera y'emu tubadde tukyali awo ne tufuna amawulire amalala. Mukwano gwa Kenzo amanyiddwa nga Gloria Joseph, omukyala ono avuddeyo n'agamba nti Kenzo yalina obuzibu ti mukwano gwange oyo yalemwa okubalansinga amaka ge n'emirimu gy'akola. Era ayongeddeko n'agamba nti Kenzo atambula nnyo ate obudde bw'abeera ne famire ye obudde bwo butono. N'agezaako okumuwa amagezi nti famire gy'anaabazeemu okufuna yeeweeyo at least agiwe obudde abeereko n'abaana be abeereko era ne mukyala we. Tukwebaza okuba nga okyekuumidde ku Projan Media TV. Tujja kuba tukuleetera buli kiba kiguddewo because this is a latest update channel. Yes, tubebaza okuba nga musubscribinga, musharinga, you're liking and commenting. We really appreciate.